Ffe Tuggussa Enssonga. Kati twatambulanga twafuna emikwano nga like twalina mukwano gwaffe nga alina ebbala gyali ahostingamu gamba nti kati ebbala bwete olunaku bwe luti mubaamu abagagga nga mulumba abasajja abamu abasajja abakulukulu ayinza okujja n'agamba ye ayagala bawala nga mugenda kukola bwe bayita threesome byebitya naye biri awo ayinza okuba nga musajja omu naye ng'agala abakazi kukozesa abakazi basatu at once mwena agenda balya kyenkanyi abasajja bajja mu bbala nga bayiwayiwa ssente baba abazibu ajja mu bbala nga alina ssente buli kimu n'akikugulira n'agamba kyonna ky'ayagala okunywa kiri ku nze as long as tugenda aba babiri ewaka naye gwokkiriza oba okimanyi nti ogenda musajja okkiriza okimanyi ogenda musajja yagenda okukozesa naye ate omutuuka eri ziba story endala. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Oli mu byabulamu olina byagala okumanya kubikwatagana mu byobulamu. Amanya agangeze MC Karo nkukowoola gwe wenna gy'oli nga nkutegeeza nti aba New Afro Canadian Inc. baleese omusomo ogusookedde ddala. Guno bakutumye the first international empowerment conference on healthcare and medical sector. Guno n'omusomo gugenda kubeera wano mu Canada, Toronto, Ontario. Wali ku 237 Sackville Street. Mwe namba kowoola nga mbategeeza. Mwe ba international exhibitors mugenda kusasula $550 eza US. Ate mwe ba international delegates mugenda kusasula $350 eza US. Wonna gy'osinzidde oli mu Africa, oli Asia, mwabali mu Europe, abali mu North America, kano ke kaseera kammwe mujje mwewandiise kubanga omusomo guno gugenda kubeerayo mu June ennaku z'omwezi nga 28 okutuuka nga 3 omwaka ogujja ogwa 2024. Yonna gy'osinzidde okubeera jangu kubanga ke kaseerako guno omusomo gugenda kubeera gwa kabinyo ate nga gw'amaanyi mujje mwewandiise mulinda ki? Waliwo embeera wejja n'okkiriza olabira ddala ekintu gwa kikaka edda nti ngambe mu byotugambye tukkiriza emyaka 2 nga tukkiriza nga tetumala kukkiriza ati muyinza okukkiriza just nga mukkiriza kunfevaring kusanyusa. Waliwo abantu abakkiriza oli n'akkiriza just kusanyusa kyali kibaddewo nga sikifunanga kati ne kamado tatakikola nga just kukkiriza kusanyusa muntu omuntu asobola okukkiriza nga just akusanyusa busanyusa kiva kuki okukkiriza osanyusa omuntu gw'osanyuke just akulage nti akkiriza naye nga takkiriza mu mutima toyanga kawo ng'olina mukwano gwo nga alina kyakulimba nomugamba nkimanyi kale kiroza naffe tukkiriza kukusanyusa tetulina kukkiriza. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako wasize otya osiibye otya ffe tukyawatanya n'obulemu bwaffe naye nga tujja kuba nga tutereera inshallah abasiraamu mwena mwenna mbalamusizzaako mu linnya erisinga obukulu erya Allah subhanahu wa ta'ala nti assalamu alaikum walaikum siraamu wa barakaatu. Naye mbagamba nti tulina mmwe ekisiibo kidandika ddi tuludde okulya yidi mwaka gujja mu Gwakuna naye nga kiba kirudde ekisiibo ekisiibo ekyaggwa nafuna saponsa wange Mami Faati nangulira amakanzu yampanga ssente z'okusiibulukuka era mbale manyi kinatera okujja tutandikira awo naye maama
mwaka gujja mu gwakuna ho peke ya nabbi ena kombekako anyway naye nga mbalamusizzaako gwe nawo namukitiikyo gy'otulabira abasiraamu balamusizzaako abalokole bannaddiini yonna muzikiriza gy'olimu nkulamusizzaako nga nti mugyebale mwebale kubeera nga ate mutulaba ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli bingi ebituukawo mu bulamu bw'abantu twayiteranga stories nga zino n'okukkiriza n'olaba olabako osobola okuyigamu oba okutuwa bulamu stories zetuleeta tesigamba nti ffe abagezi ennyo abyenkomeredde naye tusobola okukola story amwe natuwa bulabuwabuzi n'ogamba mwana muwala oyo mwana mulenzi oyo alina kukola bw'ati bamwina kikola bwe muti kulaba nga obulamu butambula story nga zino zisanga wano SB4 Media Tuggussa Enssonga abali Saudi Arabia mbagalanyi waliwo omukulu ali South Africa yaŋŋambye simutumirako nino mutumirako nnyo amuyita oba Richard Mr. Richard okuva e South Africa eyo nina n'emikwano gyange kamalo kujjukira mukwano gwange ono yalabye bambi nga ndi mulwadde namperezayo ku kakatunda mulimu n'abantu abakyasinze okunjagaza okulwala oba nindeko okuwona naye munnange obulumi bwobeeramu era oba olina kukaaba Madam Florence abeera Boston Madam Florence neyanzizza abeera Boston yangambye SB4 baminga balaba by the way nakizudde mu kulwala kuno ng'oyagala okulaba abantu abakwagala lwala bafuna obuzibu nina abantu bambi abanjagala nina abantu abankubiddeko kasimu ne bansaasira ne bamperezaako message nga abantu kabanjagala neyanzizza nnyo Madam Florence yamperezaayo ku kasukaali naŋŋamba nywako jajjaba okugulu okwo tukwagala oli mulamu neyanzizza nnyo olaba n'omukyala awo omulala gwe nabagambyeko ko naye yamperezaayo bambi neyanzizza nnyo bamperezaayo n'abansaasirako si byangu naye nga bwe bulamu teriyo obulamu buli perfect paka olwala oba tulwala oli naalemalamu emyezi oba omwaka oli bibaawo bwe bulamu bwe tutambuliramu anti tosobola kukyewala gwali eyo tusaga nti nosekerera alwadde no bye bulamu bwe tutambuliramu leero nsobola okuba nga ndi mulema kugulu kwamenyeka ate enkyagwa omukono ne gumenyeka oba omwana wo oba ssenga oba jjajjawo naamira akambe so bibaawo bwe bulamu bwe tutambuliramu naye nga bulina okugenda mu maaso kati teebereza abantu bo baagala amawulire beetaaga okuwuliriza story nga zino kuba baziyigiramu zibayambako abamu okumanya we bayimiridde oyinza okuba nga gwoli eyo okaba mu nsonga za laavu naye owera ku story ya Fatima oyinza okugamba nze nkaabya kajanja so kati oba ndi mulwadde oba ndi mulema mba nina okubaweereza stories nga zino nyongera okujjukiza Airtel Extreme Wi-Fi gyefunire obeere nga tofuna internet etagenda kubeera nga ekusumbuwa mwana wattu gwe ali eyo oyinza okuba nga gwe streaminga nnyo ku Facebook oba ku YouTube oyinza okubakola nnyo ku TikTok live ng'ozikola nnyo olina kwekwata Airtel internet ya Airtel gyebayetuumye Extreme Wi-Fi osobola okubeera nga ate ogenda ku dduuka yonna Airtel ekuli okumpi nomanya ebisinga kaawo wonna wonna wooli we bajja ne baginstallinga oba ne bagikuteerayo nobeera nga ate weeyagala Wi-Fi eri egabira ku bantu paka ku bantu 10 n'omusobyo so giteeka ewakaawo mulabako ne banneiba ne banyumirwako so giteeka ku office yo n'ogabira ne bakozi banno ne munyumirwako ku internet etali mu kwekwatakwata wonna wonna Airtel weeyagale ne internet eri awamu ne bannaffe abaziwa and Sons bakusanga ku Mukwana Arcade bakuyitira bintu bikozesebwa mu kisenge muri bed covers mattress protector otugera ku mattress protector nga nkyazizza omukyala nga erinnya ddala gwani oli wankima oli jjajja wange abantu b'enkima babeeranga balalu bwenawulira era nina jjajja wange yamuyita jjajja Naalu tamukasako jjajja Naalu Nalukwago oli ye anansonyiwa naye mulalu ate kyemwagalako ye ali open
bayira ife abenkima tuba open. Wokola ekikya bagambirawo Ssebunya bakoze kikyamu ne Ani ngenda mugamba. Wala wakasimu wa Ani. Ti sikya yabeera open. And erero wobanga onokola ekintu nga gwalaba ng'ekyokusaagasaaga. Yagambirawo ssebo nedda tetujja kikkiriza ekyo. So oyo ye true definition of abakyala b'enkima. Era oli ate wa mazima abenkima baba bamazima. Era we tunda jjajja wange bayira jjajja wange mukyala wa nkima. Jjajja wange gwe njagala ennyo okuzaama namwandu wa Kabajja ye Nassali Getrida. Abantu edda baatumanga amannya Getrida. Jjajja wange nkutumiddeko nnyo mukyala Getrida. Getrida nkutumiddeko baba bamazima. Njogera nti baba bamazima. Jjajja wange oyo nzijukira obulungi jjajja wange omusajja saamulabako afiira mu lutalo naye ebbanga lyonna nabeerawo nga ndi muto paka nga nkuze sirabangako yadde musajja ajja yeetitibusizza ewaka sirabangako muntu ayogera ku jjajja wange kibi ku kyalo sirabangako musango gwonna gwe bazze mpozi omusango gwali gumu simanyi bakyabijjukira anaye kuno kulokopya jjajja munnaye tuuza kamera eno ngenda batentunuddemu zaloga muntu kwalina ku jjajja wange jjajja ntwale bato myaka nga 7 awo 8 kati jjajja yali alunda enkoko zino eŋŋanda naye kati ng'enkoko eŋŋanda ezo nti bwe zirwala n'okamula enjaga bwe tunooziwa ne zinywako nga ziwona jjajja ng'alina ekikolo ky'enjaga ewaka kati ekikwekweto kyajja bakyali kikwekweto oba kyali ki munnange nga poliisi ejja yawatanga ekikolo ky'enjaga najjajja bamukwatira musibako emigwa amusibako emigwa n'ekikolo ky'enjaga nga bamutwala ku erosi ate ebiseera ebyo walingawo taata wange oyo awumula emirembe yali anjagala nnyo mutamugenzi taata Saulo Lubandi namunyama magajjanga wajjajja notuma mwana w'Olubandi naye ludi akika tomanya nange omwana gwendizaani mutuma Lubandi naye maama todilungi yamu alaba tolungi ya Ssebunya netutuma SB4 Lubandi tajja tulema munnange ye yajja ku piki yenje eya red dududu nawasaka abapoliisi awo nakala mama wange mumutwala wange munnange teyatuuka wa LC yatuuka na ku poliisi naye jjajja yatya bannange jjajja yatya era okuva olwo n'omala osanga ekikolo ky'enjaga ewa n'abantu wa Kabajja paka kati ndowooza nawe kalaba nga keemeza bwe kati asobola okukasimawo n'akasimawo n'afuirawo n'eddagala n'eritta omuddo n'ayokyawo n'omuliro naye nga byebyo twali tuyitiddeko kaawo naye bambi nakula nga tazizza ku musango nagumu paka kati gyali era abakukya bamwagala nnyo so walaba ebintu ebyo gy'okulidde nafu kyetuwa omulimu okukuuma erinnya ly'abajjajja baffe bwe batyo obanga jjajjawo tomuwirangako musango nagumu ku kyalo ng'ate yakukuzizza kuva mu buto oba mama we bataatawo fa nnyo okukuuma erinnya lyabwe libiri nga kyalikkiriya so sometimes abantu batukyokooza osobola okuvuma n'owemula osobola okukola emisango naye ojjukirako gy'ova mu bulamu mugamba ku lwa mukadde wange ku lwa famire yange kino kankireke sijja kikola andi gwe nayo omuvubuka bweweeranga omuntu agaa nze sina kyenfiirwa zabange bonna nabaziika omuntu oyo mwe tumwesemberezanga omuntu atalina kyafiirwa tumwesemberezanga asobola okukozesa ensobi okitegedde naye nga baziwa and sons twali tukyali awo batuteekamu akasente gendayo wali ku mukwano akeedi wefunidde obutimba bw'ensiri wefunidde duve covers amasuuka bitanda mipaliso byonna ne mattress protectors nezo abafumbo bazitanidde nnyo n'abaana ab'obuwala batandika okwezimba wamu n'abalenzi abaana ab'obuwala nga
Fatima osula waka oba wepangisiza? Pangisa. Opangisa. Omaze banga kingo pangisa? Kuva COVID yasooka. Ng'opangisa. Ewaka bakimanyi nti opangisa? Bakimanyi. Bo bali fine nakyo? Abamu. Ate abamu? Anti kati jjuka eriyo anti wange nadduka. Ye yali tali fine nakyo. Olina emyaka emeka? 22. Ku myaka 22 n'ofuuka nakyeyombekedde. Kuba muntu ayepangisiza era nakyeyombekedde. Myaka 22 n'ofuuka nakyeyombekedde. Oweeramu emirembe nga? Obeera n'emirembe kuba aba tolina gw'okaluubiriza, otambula w'oyagalidde, kimu okikola. Boyfriend wakoleeta nga w'oyagadde? Toleeta boyfriend waka. Gwe ekikumalako emirembe kubanga bakugaana okutambula nga w'oyagalidde? Kati jjukira nze nali mbeera ne anti wange nga muyita maama kuba gwe ndakula naye kati yeyatukuza. Naye ali mukazi kale ng'alina pressure ate nga nze nina eddalu. Ng'obuuka ebikomera n'odduka? Pressure ng'enkuba? Ng'ate mutambula naye nga nze tambula. Ne nkomawo kati nalina kitoo kyange. Nga kigange nakomawo saawa ezityo nzigulirewo. Nga kikuggulira. Kati nga oluusi abitegeera n'ayomba n'omulala kati nga wayiseewo wiiki n'alwala. Wamukubisa nga pressure? N'okitegeera nti kati ajja tyayombye genda lwala. Wali tokyasoma? No, nali nsoma. By then when nali nsoma senior 1 ankyabya kati nava waka nga ndi mu senior 3. Wava waka ng'olina emyaka emeka? Sijjukira. Ne wali muto? Oba kati ng'olina 22. Wava waka COVID yakusanga waka oba wavaayo nga? No, awo mu COVID nali nkola kati nga anti wange tali fine nakyo. Before COVID nga tannaba kujja? Mpo nali mbeera waka nga nsoma. Ng'osoma. Kati COVID ekiseeza COVID yatabula buli kintu? COVID we yajja kati jjukira twali nga tetulina byakukola obeera awo waka. Kati COVID we yajja neetandika okukola. Kati nali nkola nga anti wange kale takyagala. Kati we natandika okukola nga abasajja bandaba. Kati mutima neŋŋamba sobola ova ewaka. N'abasajja bakulaba mu ngeri ki nga bakukwana? Of course. Ng'olina emyaka kozi tokyajjukira myaka? Wali okola mulimu ki? Kati we natandikira okukola nali nkolerayo ntinda nga tutambuza mmere. Mu restaurant si zino? Naye zino restaurant of which nga olina otambula n'onoonya bakasitoma. N'ogenda mu bagaragi n'ogenda mu... Bwe batyo kati nga n'emikono gyange bwe tukola nabo naye nga tubeera kumpi. Nga tukola nga bakusasula 5,000 n'okomawo n'osevingako 3. Namala ne nkola mu kibuga. Mu kibuga wano mu tawuni? Ng'okola ki? Naye nkola mu by'amasannyalaze. Ng'okola mu by'amasannyalaze? Nga technician oba ng'obitunda butunzi? Nga mbitunda. Yakati awo nga nsevinga kasente akawera. Kineetuka ekiseera nga ndaba waka nsobola ovaawo naye nga sinneeyimirira bulungi. Kati nenzija waka neŋŋamba ajati ne mugamba nze ŋŋenda. Naŋŋamba tolina gy'olaga kati nze nga nasibedde ebintu byange. Naŋŋamba tolina gy'olaga ne mugamba wagenda nga nti ŋŋenda nga wasibedde ebintu? Kozi kale waka ajati ye teyali tatuyisa bubi naye nga alina bawala be nga bakucunya buli kimu bakikuvuma. Kati nnyo ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Emboozi eno tugitandise bwe tuto naye mpanvu. Fatima no yanoonyezako nangamba nti alabye ebizibu bingi mu mukwano era tugenda kwogera ku nsonga za mukwano. Tulabe omwana myaka 22 wabanga alabye ebizibu bingi mu mukwano abirabye atya era bivudde ku ki era bigenda solvingibwa bitya? Myaka gye gimutawaanya oba buseego? Nze naawe SB4 Media Tuggussa Enssonga tuveeko mu bulango tukomewo. Ono ye King Saha! Hotel Africana
nga 8 Desemba mu show y'omwaka gy'atumye ebiseera ebyo okulina shinga emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeezi ya milioni 3 nga 9 Desemba Mukono Colin Hotel 10 Desemba Masaka Maria Flow 15 Desemba Luka ya Nana Gardens 16 Desemba Lyantonda mu kisaawe 17 Desemba Mbarara University Inn mwana mulenzi King Saha aina eddoboozi litupanga amasanyalaze muliraano w'abakyala kubagala biri wakutokosa endongo hit ku hit n'embwa yasigama ennyama kale musaleko Hotel Africana nga 8 Desemba n'ebibebi bi Promax ebiwaza za Tampa full tank iPhone 15 nerento wakakadde talina kyangamba ebyana bintutwalako autonteke chupa y'enkoko lwagidwa Buganda Kombucha Drink Junction Mall God Base Entertainment Stream Life Avenue Eurofarm olwo ne bitegekebwa Yasinke Events. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Tegedde wabeeredde ntinda nga nkolera entinda omulenzi yasooka okunkwana nali musavinga ki mmere kati bambi nga mpisa bulungi nga akala mbeererawo gamba naradde nga mbeererawo bwe batyo nakukwana nankwana nga bino ebyekitobe ebyekikulu nogenda naye sasooka genda naye kati ye nagendangayo ewuwe jjukira nabeeranga nga tebatukiriza sula bweru naye nze kati buli kimu kyali kinta mikozi waka baali banvumanyi ntuka ekiseera nga sikyalina kyentya kyogamba buli muntu gwewasabikanga emmere waliwo kuba abatubo bakwana aneddo yankwana specifically balala bali basaagasaaga mu busaazi Anyway, mukulikeyo mu bulango bwaffe tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tuli ne Fatima Nalukwago abajjajja wange era musaamu ekitiibwa omukyala yenna ow'enkima in fact gye buvuddeko eyo edda nga nange nnyingira eby'omukwano naye nkola olugamba nange nendwekolako anyingira eby'omukwano ono nfunayo ka girlfriend twekwana kabuuza weddira ki akasimanyi erinnya lyako manyi erinnya lyako nga lijjungu kagenda kagamba erinnya lyako ng'ate erinnya lyako lirinnya lya jjajja wange yennyini gwe njagala okufa obufi nakagamba tukomaawo sisobola kukwana jjajja wange nekagamba nedda kiba tekizira gwe mukubira omubuuze nankubira jjajja wange mugamba jjajja wange gwe mukwano gwange nti ye wamaaso namubuuza wamaaso obola okukwana omuwala nga yeddira gumu naawe nga nerinnya liri nangamba ati wali buzibu kyagaana era omukyala yenna yenna yeddira enkima nze nga nze simukwata kigu kitegedde naye abamu tabiriiko batya tabunyumiza bamweddira gumu osobola okugera muntu nga mweddira gumu wemba simanyi noba ngaokimanyi kikawadange ekyo nga kiddira nkima kyekirukwago oba osobola sisobola anyway mukuliko eyo tukyagenda mu maaso so wali twakomye kitundu kyaffe wali wetwakomye tugenda mu bulango nga omugambye nti ogenda nga ebintu byo byonna obisibye mugamba maama kuba nali muyita maama nga maama ngenda
nangamba olagawa nemugamba kozi waliwo muwalawo yali yagamba ddala nga lwaki totambula n'otuviira biki kati ye yabingambanga privately nga mama takimanyi nga takimanyiko yali mukulu ku ggwe yali mukazi mukulu kati nga ayinza okuddayo musenge nga lwaki togenda kati yakingamba ku makya nga ngenda kukola nemugamba ogambye mbaviire kale kati naye sirina kiddako nengenda neŋŋamba bosi wange nemugamba kati awo nali ntayinza okukola ate mu saluuni ngeri mu kibuga navaayo nemugamba ninako ebizibu naye nkooye nagamba kiki nemunyumiza nanga akiri fine osobola okulya n'okola ki nobeera nange bosi wange mukazi musajja ali mukazi nemugamba kangende akankima ebintu nenzikirira ewaka nabasanga batudde awo mugamba maama ngenda nayingira nanga naye ngaokomyewo mangu nga just nanyingira nensibamu ebyangu mugamba nenzija nenfukamira wansi mugamba ngenda nagamba ate ogendawo nga just nemereddwa nagamba batya mugamba ono muwala we yagamba nkole kyo tambule ngenambuuza yafuga ewaka nga si yafuga naye ndaba sikyasobola nagamba tolina gyolaga kati nze yagamba tolina gyolaga nga nze nfulumya ebintu naye mukono gwange yali amperekeddeko kati jukira ku kyalo baali bamutya ajja ati buli omu amutya kozi yali mukazi mukambwe ngaate akuba kibooko nemugamba ngenda nengamba mukwano gwange jangu nkwateeka ebintu ye naddukana nga nze sisobola ajja ati ngaayomba naye nze nemulaga nti ndi ready ngenda ngenda mukutandika gamba nti waddukako ewaka anti ya wewe nava kozi yanga togenda biki kati ebintu nembireko emabega nengenda bugenzi natwalako ebintu nali mpesa akasawo ku mugongo kaali kati kenagenda nakonga ebirala kale mukuyomba awo nabikwata nabikasuka nga twogeza amazima wava ng'ogenze wono yakuyita bwala ogenze wa boyfriend asagenda boyfriend nasooka nembeera wa bosi wange nembeera kati nagamba bawange akola ki ajja nemugamba kale kati kangenda wa sista wange nengenda wa sista wange kawempe ntandika okubeera naye tubeera naye nembeera naye awo covid oyo bwatyo netubeerawo ati ntuuka ekiseera nga yazaala ng'ate bbaawo akola ki amutwala bagenda senguka ati nina best friend wange yabeerawo kale ye teyanvaamu teyagamba nti faati kino kyokoze kibi oba kiri bwekiti yaye ng'abeera ekyebando nagamba jangu tubeere ffenna kaya kayumba kaali kayumba nga kabi like nga tosobola leetawo omuntu infact bw'oba oyitawo tosobola gamba muntu nti tubeeraawo ate nga batulaba tuli bawala balungi musimula buli bali tukola buli kimu nga musimula bwe butyo neko kawanvu naawe kale nno kawanvu mukko kati omulaye wenda musangire mwali musimula n'obumpi okusinkakaawo atwali tetukwambala kati ye baali bano aba SCDs abakatoliki banasaba ku Saturday kati bambi nga yaali hambo kala ayambala biwanvu nga bikomeeri mugamba naye tulina okukyusaamu ku bulamu nga gwomugamba omugenyi nga tulina okukyusaamu ku bulamu kati omanyi waliwo embeera wawe okunyigiriza ngaolabira ddala n'okolera ekintu tolina kyofiirwa kati nagamba tubeere wano eno naye ngaera ekyokulya kyakweyiya ffe nga tolina muntu gw'okubya simu n'omugamba nti njagalayo omutwalo n'agukuwa cause bo bakkirizanga nti tulina ki sente nga batulaba naate embeera we bekunyize tolina gifaanana kati embeera yatunyiganga naye nga tutya ffe nga tukera ku makya nga temulina kyakulya naye nga mu bulamu mwenna babiri mulina 10,000 nga mugenda ne mugula ekikomando kya 2 namuyingira ennyumba yammwe n'akatonda namuyingira ne mulya ne musanyuka kati we mufuluma nga muba smart
Ngole mufuma mulaga waga muli smart. Kati twatambulanga twafuna emikwano nga like twalina mukwano gwaffe nga alina ebbaagi yali ahostingamu nga tuyita natugamba nabba transport abaleeta n'abatwala mujje just for vibe Namulumba. nga tulumba nga saawa nno mmeka ezo Ngole bali luddawa. Ebbala yasooka gye twakola yali ntinda ntinda nga tukuba ntinda zana bwe batyo Wamba muve waka. Muri mutima gamanga mugenda ku vibe kulya bulamu. Kati nesha ekyatujjanga ewaka sometimes twakimanyanga nti woogenda n'osikala omuntu ono tomuviirako Asobola okuwaayo. asobola okuwaayo either omutwalo n'oguba Anti jokero n'abayisa abagambi agenda bawa transport abayita n'abazaayo. kati transport yamutukwasanga mu ngalo kati ffe nga tulina engeri gyetukibala nimanya nti abadde emitwalo ng'ebiri mugenda kugunyigiriza mukozeseko omutwalo ogwo mugutereke gwatambuzeko wiiki Kati nga mujja kuba kibayita batya okunywekereza sanyusa abagagga nga mubeera ne muzina ekikitegedde no kati ffe twajjanga kati nga olaba nti omuntu ayinza okugaana agamba nina ebbaala mwenhostinga kozi nange nabeerako host ku bbaala emu after some time olwo okikubye naye sikikubye naye noonya sente omanyi hosti omanyi sente z'abafuna kati ebbaala yali tetuwa sente nyingi naye nga bukadde nga bubiri kati nze okujja okufuuka host yali school fees cause mamange yampanga fees aye nga ayina nze ne muto wange kati nga bamukubira amaso namugamba muwala otasoma abeera mabaala kitegeera kati mugamba maama mpa sente nze nja kukola ki njasomesa nga mpangako ekitundu nja kukola ki nja kukiyiira naye nga ekitundu ekyo okifuna bonagana mumabaala kati ng'oyo mukwano gwange oluusi akwata ku fees we kozi ye bamusasulanga fees mu budde oluusi kati nga bazimuwa taziwaayo nga anzigirako nanga asasulako nange nsasuleko ekitundu batugoba abo babiri nga naye kati nimuga kanjiye tukole ki tulabe engeri gye tubaawo kati awo mukwano gwange yali alina akabaala awo empereero nangamba olina abawala kati ebintu byokuhostinga olina okuba nga olina abantu abagenda okugula kati olaba nga olina bawala balina kuba nga bambala buli obwalagirwa kati bwe baba bambala mubamu abasajja abalaba ne bagamba ebyo bamuwe ekitegeeza nti mujja mu bbaala ne mutuula awo kuzinaazinaawo bano ne babagulira abantu nanyini bbaala n'akola aba akola kati nze nayitanga mikwano gyange mbagamba ninayo nayiti mujje bambi bajjanga nga tebakulyamu luku tebandyanga mukozi nga bameka awo babanga bangi nayinangako abalenzi n'abawala okitegeera kati kuba abalenzi nayinako ne boyfriend wange kati nga abagamba tugenda ku nayiti yakyo ne girlfriend wange nga bajja kiraba kati boye bajja bali tebampa sente nyingi bansasulanga olwo olunaku lwemba nkoze kati bali bansasula emitwalo 5 kamwana Fatima hosti bamuwa emitwalo 5 bakuwa emitwalo 5 naye emmeeza like starters ebyokunywa ebitandika nga babibawa kati nga bampa emitwalo 5 Friday na hostinganga Friday nomanya nti ogenda kujjako omutwalo emitwalo 4 mitwalo okusomero kati school fees namusasulanga in bits bwe batyo naye nga bakimanyira ku ssomero ngambagamba enda kuba nga mbawaako zenfunye nga nema nfunye emitwalo 2 ngambawa kati nalina musomesa wange omu nangamba naye Fatyo naayita ngamba ye njayita naye nga ffe twagendanga mu bbaala ekiro ne muvayo ssaawa 9 12 nga mulina ozuukuka mugenda ku ssomero minga ebiwa ngalamusa mubazadde bammwe ffe
twali tusula ffekka babiri. N'oli omukwano gwo. Ese wava ewaka ng'okyasoma? Nali nsoma, nali mu senior 3. Senior 4 ntumula senior 5 kati eno life gye nkugamba y'okuba nga nkola mu baya senior 6. Wasoma paka senior 6? Omaze ebbanga ki nga omaliriza osoma? Namala 2021 last year I think. Nasoma okyali muto. Nga ndi mukulu. Soma ndi mukulu. Eza wasomanga ng'ohostinga mu mabaala ng'olina boyfriend ng'ate weesuza. Kati ng'olina onoonya rent. Noonya rent. Cause right now nsasula emitwalo 17. Ekawempe ogwasooka nsasula emitwalo 17. Olina okufuna ekyokulya. Olina okuwamba naye kale ffe ebyokwamba twali tetwabivaako. Mubeera bwereere. Omuntu bagamba nti ebyokwambala twabivaako. Azin kale omuntu agamba nti ebyokwambala twabivaako. Ebyokunyuma nga yabireka. Kati ffe nga twesiba enviiri nga tetulina sente za saaluni. Nga mwesiba ono wakusiba naye ng'omusiba. Mmanya nti kati onaguzeyo akagoye kajja tutuuka babiri ogula zituuka babiri. Kati awo anyway Mukama yatuyamba because ffe ngeri gye twali tutambuzaamu obulamu bwaffe nga teri asobola kiteebereza nti emabega mulinayo kale musula bubi mulya bubi. Mungeri matambuzaamu obulamu bwammwe obwo kiki kyojjukira onagamba Mukama yabala kukimbuusa? Saafuna ku lubuto. Tafuna ku lubuto naye ng'ebintu walyanga? Ebintu byo nali ndya naye kozi nze wenzize nkula nga bagamba togenda mmalako soma genda funa olubuto. Nga baani abagamba? Anti wange gye nali mbeera. Yakulabanga nga kozi nze waliwo omukwano gwange omu yankimako ewaka nga nkyabeeyo ajat naye teyakitegeerako. Yankimako ewaka yali idi kuba ffe idi we twamalanga okulya idi agamba mugenda ku Uganda Museum. Kati nga mukwano gwange nagamba oli muntu mukulu bakutwala ku Uganda Museum. Naye ne mugamba kati tugende wakati waka nga oba olina mukwano gwa kukimya mukomawo saawa 2 olina kuba nga weebasa otherwise ogenda sanga olugi bakoze ki balusibye. Kati mukwano gwange yankima after nga tumaze olya idi naye afa ati jjamu tugende mu bbaa kati waka bali tebatukkiriza kwambala bintu biri skipi ebimpi oba mpale nga tebazikiriza mulina kuba nga muli bintu kale biri awo tebibakwata naye nze nalina emputu nga mbyambala maani bakimanya. Kati mukwano gwange nantwala mu bbaala by then nga geemu ekyakola n'ogemba mu geemu n'olumba geemu. Kati mukwano gwange naŋŋamba erabya geemu naŋŋamba DJ Fik abo naŋŋamba Fat nze nayo emikwano gyange mu bbaala jamu tugende kati ebisaana yali munene nnyo. Waliko munene okusingako awo? Nga ndi munene nga nina akabina stress bizibu bya laavu ng'olina akabina kali gitabo digisi kati nga kiyiikayiika kitiribiita kiringa bongo kiyiikayiika. Nantwala nampa obugoye naŋŋamba jangu netugenda kati nali sinywa mwenge naŋŋamba atugenda tuswaza ngamba ekituufu sinywanga kuki mwenge. Kati wentambira nenzaayo waka ajja tenankuba naŋŋamba awakuba tujjagira gwe tofaayo naye nga banyambaza nga bantwala mu geemu nga bankola akaviiri nga ntwala tuukayo nga abasajja bandaba abeera awaita nga akugamba omusajja ali ku tabba eri akuyita alinamu sente. Wali osimudde kagoye kafaanana kati omuntu aliyo musigira kifaananyi kagoye kewalimu? Kati mukwano gwange ebyo ebiseera byali byakwambala damage ebiseera bya geemu. Kati mukwano gwange yampa empale yali bakugamba ekkala ki ng'eriko damage wane ne webati wonna ne wano. Kati nzumalina kuva buto ebbeeri yange terikula nga to nga liba liyimiridde werisi. Lwaki terikula? Naŋŋamba ng'olina ebbeere eddungi kale kasobola bakulaba mangu. Nenyambala namba ka crop top
enyingira nga nzaliko tengamba webakuyita togaana genda mugamba naye kati nze ngenda genda nkolewo ki ngamba ajasigwe banywekereze kati kaye bo balinamu emize emibi baatiranga okukwata mu nsawo z'abantu mikono gyo mugamba kati bwentuukawo ku ntebe ngenda kukolawo ki nagamba kati gwe bagenda bakubuuza omwenge gw'onywa bagambe simanofu nemugamba ogwo gwe gufaanana gutya kati nga sibimanyi nagamba ogwo gwaba starters guwooma ngamba kati wenatuuka ku tebo we bambuuza bagenda nywaki nemugamba gwe bagambye ne bandeetera disposable n'omwenge ogwasooka ne bampa eccupa naye nga mukwano gwange nga anywa mpola kuba wona gunywa nga mungi gugenda kukuba ate tube nga tetukyakusobola ngamba kale kati nanywa kati omusajja oyo naŋŋamba wenkutwala nsobola okuwa sente bweziti ngola kutwala wa ewuwe nsobola okuwa sente bweziti mugamba tontwala just mpe enamba yo tujja kuba tukola ki kyogera nga mulimu kunywa okanywa eccupa nga mmeka naye nalikamu kati mikono gyange abo bajja ne batula ku table behind us kati bwe baleetanga eccupa kati omusajja yali dokita nga alinako bakwano baawo sides kati nze tebanfangako nnyo just yayimukanga buli munsi najja wendi ne tunyumyamu awo naddawo wali wabadde kati bwe bangubuuzanga bakwongere nga ngambayiye kumbe nze sigunywa awabali mpabali nga bo bakomyayo eccupa erikyo emputi kati awo nakitegeera nti abawala abasinga mu bbala tebagenda na ssente nze mba mmanyi omwana abiwaka tengaensawo eyo nga mitwalo nga 8 n'alumba geemu awo alumba kasabulanka nedda baaba kasita onyuma kati gwesaamu oyinza okwesaamu emitwalo ng'etaano yokka awo ngobaze nti oyambadde onyumye olabika bulungi oyingira ebbaala ononya ka sports bakulabira sikitegedde oyingira boti ebbaala abali obutalatala wogenda ate ogenda ali butalatala kale kisinzira woosanze entebe nti wano osobola tuula wano oba naye kasita bagamba nti kati ebbala bweti olunaku bweruti mubaamu abagagga nga mulumba kati kwolwo tutandike mpola mpola tulina emboozi mpanvu era emboozi zano tuyinza giba mu bitundutundu kati kwolwo dokita oyo tewagenda naye asaagera naye yampa enamba bambi yali musajja muntu mulamu yampa enamba ye kasi mukudde ewaka kacupa akamu kaali kankubye mukwano gwange naŋŋamba kati nze ngenda kukutuusa batya ewaka wali tokyasobola kutambula nga omanyi sinofu tatamiiza naye akumenya amagulu nandika ku booda twatulako babiri naye nga gye tugenda wali risiki aye naye gyayagala okgenda wali risiki nenayinzirako amooto ye nga adda mulago kati ng'ate ye mulago awo ku bigoma bayirani nga battirawo nnyo abantu kati naawo ekamooti awo mukyamuka ate nga wetuyitira nga mubaamu abayaaye ojugula oyambadde bino nze kati abaye nalimba manyi abasinga kozi nakulira awo naye ate kikuggyako naye nga bakumanya misana webuziba baba tebakumanyi anti kyenkugambye bakamada beeyo kamada mukyamuka watobera mukamukyamuka ani era abeerayo oli wekyamuka gye yadabeerayo bayita bikyamuka kumpi kati nga tukkirira ebiseera omanyi idi abantu batambula nnyo waliwo ebiseera byetatambulirako nga oli newakwata newokuba enduulu teri avaayo byebyo ebiseera ennaku enkulu easter christmas bwe bato baba bamanyi ovasetinga kati tebavaayo kati nga tutuuka mukalo gwange ngamba naye mumaaso wali waliwo ki abayaaye tukoze tutya nga tuyite wano kati nga bwe tuyita tulengerayo ki abayaaye kati
kati omu yatulengera najja kale yajja adduka Amyoye. kati ffe twali tumanyi ajja kale goba ffe kati ne tudduka like nga tosobola oli muwala tosobola singa musajja akola kudduka waliwo ekintu nga kiringa kyamatooke ne tuyingira eyo wansi obudde bwakya tuli eyo sikitegedde ekintu kyalinga nga ki kale omanyi biri n'ebintu bye bazimba ne batundirako amatooke omudaala naye nga gineeno ogwimukamu bwe basi amazzi galeme guyingiramu ffe twayingira eyo wansi paka kumakya kati okudda ewaka watolosewa ajati watolosewa ajati kati nze kiganda kyange kye nagamba nga nekigamba ggulawo kati nga bamubuuza naye ani ng'oggulira zino essaawa nza essaawa 11 ng'okudde bukya nekigamba mbadde ngenda fuka nenyingira tebakitegeera ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tuli mu maaso tukyeyongera n'emboozi ya Fatima byayiseemu andi eno emboozi ekuwa kyokuyiga ki ogenda mu bbaala n'osanga omwana kidamagi kiri eyo babusika ennaku zino buno bwe buliko babusika babuyita busikaati butompedo mwana kasuku twali waliwo eshoye gye naliko kasuku n'anyumyawo mba omwana yagenda n'aveeri ng'akambadde bw'ati pale twakatimba wali tube tuli tuti naye ng'alina okwerekeramu akatibwa kwa sita so byebiri kujagenda mu bbala osanga omwana kumba akwata mu nsawo tuveeko mu mulango tukomewo. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kulikayo mu bulangu baffe kaliko SB4 Media Tuggussa Enssonga tuli na mboozi ya Fatima tukomye nga zeeye waka ayingidde tebamutegedde gy'avudde so tuyitiddeko keeyo tuvudde off camera n'agenda atunyumiza akaboozi ti ye bw'abanga alinnye booda alina ogigamba nvuga mpola saagalako nkuba mbinnya ku lwaki mpozi abate yagala kugwa bbeere abeere gennaku zino gagwa mangu kitegeeza okyalirina paka myaka nga giikyo lwapaka twayambadde ekooti omuntu tasobola ddira nange tugenda kukola emboozi eno oba sawundi waffe mubi tugenda mutereeza tugenda kuwummulamu
tukomerera ekitundu ekyokubiri naye tulina kukomawo na kitundu kyakubiri ekyatunonyeseza alina bingi byayiseemu mu nsonga z'omukwano so omulaba ng'omwana omuto naye byayiseemu mu nsonga z'omukwano bingi nnyo laavu emukyunyizza n'awulira ng'agikooye era mu bimpimpi yagamba ebyabasajja yabivaako so tulaba tutunuulira ku myaka emito kutuuka ku ekyo okugamba nti laavu yamukyawa biki byayiseemu mu laavu omwo naye nga tunagenda ku nsonga za laavu tugenda kusooka nnyo ku nsonga y'amabaala agenda tunyumiza layifu z'ebbaala atunyonyoddemukko nti ogenda mu bbaala abaana b'osanga basinga baba tebalina ssente ye kasi afuna transport yamutwala n'amutuusa mu bbaala weeri ebisigadde nga kweyiiya tugenda tunuulira embeera eyo kweyiiya batya kwe bayitamu olaba nga basavaivinga ye bano abasajja babasanga mu bbaala agenza nagaa nti waliwo ebbaala zebamanyi nti nno ebbaala eno olunaku bwe luti mubeeramu abagagga so tugenda tunuulira obulamu bw'amabaala obwo ku myaka emito butambula butya andi bizibu ki bisobola okuva mu bulamu obwo bw'amabaala andi omwana ali eyo osobola byekuuma otya nze muzukulu wa Kabajja kitundu kyaffe ekisooka kikome wano tukomewo n'ekitundu ekyokubiri nga tutereeza bulungi saawundi tovaako. How to subscribe for monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1, Extreme Wi-Fi. Select option 2, Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept. Enter your Airtel money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.